Sengendo Maazi ye sengende ey'okuna mu kuliraana ennyo enjuba, nga yeesudde enjuba n'obuwanvu obw'olugendo lwa kilomita obukadde 227, nga sengende eno Maazi nkulu nkankada, nayo yeetondawo emyaka nga biliyoni 4 mu miliyoni 600 egiyise. Sengendo Maazi era eyitibwa sengende myufu, Red Planet, olw'endabika yaayo eya langi emmyufu erimu olwakacungwa. Nga Planet Maazi yeesudde ensi nze naawe mwe tuli n'obuwanvu bwa kilomita obukadde 54, nga kitegeeza nti sengende eno Maazi teri wala nnyo okuva ku sengendo sensi kwe tuli. Maazi obuwanvu bwayo okuva ku nsonda emu okudda ku ndala buweza kilomita 2,134 diameter gye njogerako. Maazi sengendo senjazi eyeefaananyirizaako eddungu, ng'ebbanga lyayo okusinga limaamiddwa omukka omufu ogwa carbon dioxide newankubadde ng'eriyo n'emikka emirala. Sengendo Maazi kigitwalira ennaku ez'oku nsi zino ze tumanyi 687 okwetooloola ekimunyenye kinnakazadde nga y'enjuba, anti tugiyita solar system, kitegeeza ebirala byonna byetooloolera ku njuba eyo, nga kitegeeza nti omwaka gumu bwe guti ogwa sengendo Maazi kyenkana gulimu emyaka 2 egya sengendo sensi. So ng'era sengendo Maazi kigitwalira essaawa 24 n'eddakiika 36 okwetooloola omuziziko gwayo, ng'olwo nno lwe lunaku olulamba olwa sengendo eyo, nga kitegeeza nti olunaku lwa sengendo Maazi lusingako ku lwa wano olw'oku nsi obuwanvu n'eddakiika nga 36 zokka. Mu bugazi oba mu bunene, sengendo Maazi eri kyenkana 1/2 ekya sengendo sensi, nga kitegeeza nti mu bunene sengendo sensi ekubisaamu sengendo Maazi kyenkana emirundi 2. Sengendo Maazi eriko ensozi kawandulamuliro volcanoes oba kale zaali zibaddeyo, nga n'olusozi kawandulamuliro olusinga obuwanvu ye mu muyunga kinnanjuba gonna ogwa solar system olwa Olympus Mons, nalwo lusangibwa ku sengendo eno Maazi. Sengendo Maazi era yeeyina ekikko ekikulukutiramu omugga canyon ekisinga obunene nga Everest Marinaris, nga sengendo eno Maazi era erina emyezi 2, emyezi emitonotono egyefaanana naye nga tegyefaananiranga bwe gyagala, ng'emyezi egyo ye Phobos ne Deimos. Obujulizi bwongedde okulabika n'okuzuuka nga bukakasa nti ku sengendo eno Maazi waali wakulukutiddeyoko ku mazzi, nga waaliyokko n'amataba gennyini, nga kaakano obubonero bw'amazzi okuba ku sengendo Maazi bweyolekera mu bbalaafu ali mu ttaka ery'oku sengendo eyo. Mu bbanga ery'okumpi ne mu lubaale liyita ebbanga eryewala erya sengendo Maazi namwo mweyolekeramu obubonero obwa nnamaddala obwa sengendo eno okuba n'amazzi, era ng'amazzi gano geeyolekera mu bire eby'ekika ekya Cirrus Clouds ebiri mu bbanga lyayo, so nga n'olufu n'olume ebitera okwefuga ebbanga lyayo nabyo biraga nti ddala erina amazzi. Olwenyi lwa sengendo Maazi lusenseddwa enfuufu ng'eno gy'olaba ku nsi kuno lwakubanga mu ndabika eyawukanako. Ku sengendo Maazi etera okuyitayo mutenza ggulu ayuuguumyayo. Ku sengendo Maazi eriyo sizoni nga bwe ziri ku nsi kuno. Sengendo Maazi omuntu asobola okusinziira ku nsi kuno n'agiraba n'eriiso lye ekkalu, nga mu bbanga erengerwanga emmunyeenye emmyufu eyeetala nga yeetalira ewala eyo. Okunoonyereza kw'amaanyi ddala okuli mu kukolebwa. Okusooka okukakasa obanga ku sengendo Maazi wali wabaddeyokko ku bintu ebirina obulamu omuli n'abantu. Ate ekyokubiri okuzuula obanga kati omuntu asobola okubeera ku sengendo Maazi n'azimbayo n'amaka, nga n'abamu bagamba nti abantu bakyakula busukkulumu aliens nti bandibanga bava ku sengendo Maazi, kuba abantu bongedde okukakasa naddala abakugu mu kunoonyereza ab'ettulubeeri eryakannabwengula nti abantu abo aliens ddala gye bali, naye nga gye bava gye batyatankana. Naye ng'eno epulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa,